Tusubwe chiddako ku S Media UG. Bakwanga nusu mega. Chikumi ebidomola mukaaga. Nga biri eri ku topu. Saka eke. Sorry, madenze mayebuli kidomola cha 10. Menda. 6 jerrycans. 20 liters or 20 liters. 20 liters. Kati nali sizisobolanga bulungi. Ngambuka amadaala 3. Nenteekaawo. Amadaala 4 nenteekaawo. Natuuka ng'ekiseera ngambuka 5, mbuuka mukaaga. Olw'ekiwago kikoze ne muscles zizeezo ekiteezo. Mmalako. Natuuka ng'ekiseera mpumuzaamu gumu nenteekayo. N'odduka 10 nga kati tulaba kazannyo. Ekitegeera. Naye nga ssente ezo nali nzikola sikwejalabya sikulya bitumbuwa. Zaali zimpeerera. Essomero lya primary linaliko. Kubanga maama yali tamanyi. Ng'ate sijja kutema mutaamu ninye emmotoka nzireyo. Mugambe nti maama mpisibwako nti sirina ssente. Ate olw'olaba n'ekibuga kikunyu olaba toyagala kuva Kampala. Ani ayagala? Awo olw'okusiba okubeera obuzibu. Okitegeera. Seno gaka kwotobe. Nentoba, nenkola, nensasulanga school fees. Kitegeera. Zannemangamuuko. Nali si muntu mubi ku ssomero. Waliwo omusomesa ali mukwano gwange. So amaani ddoboozi Nabulime Esther SC wano ku S Media Uganda. Nkubuuza gwe nawe osinze okubanga otulaba. Thank you so much. Gwe natulabira mu nsi ez'enjawulo. Atulabira wano mu Uganda. Thank you so much. Abatulabira awo mu kibondo kya Buwarabu. Mwenna mwambi mwebale mu America, Canada. Wonna osinze okubanga otulaba. Era ng'olunaku olwaleero tugendako mu mindset change. Tugenda kuba twogera ku bintu eby'enjawulo. Naddala kati erigwa omuvubuka. Sembera wano tunyumyemu twogeremu. Era nga leero nina omugenyi waffe. Agenda kuba yeeyanjula. Ate tube nga tutambula mpola mpola. Tusanyusa okulaba. Kale Madamu S. Obulamu bugamba. Obulamu si bubi. Webale kutambuza mirimu. Emirimu tugezaako ngoge mazima. Kirungi nnyo. Naye nga tumanyi tujja kukitambu. Mujja kitambuza, mujja kikuba kijja tuuka we mukyagalira. Amanya n'eddoboozi. Amanya n'eddoboozi. Mpitibwa KASAWULI John Baptist. Danka. Byemanya gange. Aganguwa bampita Jebbi. Jebbi. Ba Jebbi Danka. Jebbi. Abangu mu kuyita. Bangamba abasajja ba Jebbi baba ne sente. Mbu simanyi. Baba nazo nange bempuliddeko. Oziyina nozoziyina kasita oyogera bw'otyo. Baba nazo amanya ba Jebbi bempulira. Bazina. Kati nange ndi kuwatanyanda enti mba nazo neme baswaza wali. Bale manyoyina. Naye ng'obulamu bugamba ki Jebbi? Obulamu si bubi. Mukama atusobozesezza okutuusa wano we tuli. Kubanga waatali tolina kyosobola kukola. Tewali kitambula. Oba oluusi teyalikiriza kutuuka na wano. Kutuula okwogerako na kufuna mukisa ogwo. Tuli bantu bammwe. Tukola. Mwebale kuweereza. Tuli bantu bammwe. Obulamu bugamba ki Jebbi? Gy'otambulira eyo? Gye ntambulira waliyo challenges nyingi ze tusanga ng'abavubuka. Omuvubuka omanyi tuba twogera ku bintu bino tuba tutera okwogera ku bintu bino abantu abasinga ne balowooza oba kiki. Era njagala twogere ku muvubuka. Emyaka omanyi muno mu Uganda tulina engeri y'abavubuka gye tubatampinga Jebbi. Ne tugamba nti gye tubatampingamu nti bagamba omuvubuka wa Uganda atandika ku myaka 18 ku myaka 35. Kasita obeera wakati awo obeera oli muvubuka. Mu range ya 18 35. Mu myaka egyo tulaba ebintu bingi. Abamu bakolera ensobi ennyingi ennyo eziyinza n'okubatawaanya mu maaso mu future. Obuzibu ate obubaawo nti mu myaka egyo gy'oyogedde abamu baba mu 27 naye nga still bakyali batiini. Otegeeza ki? Mu ndowooza myaka 27 naye nga yasigalayo mu tiini ku 18 okudda wano ku 10 nga yasigala awo. Okitegeera. Lwaki ogamba bw'oti? Mu ndowooza mu bikolwa byakola nga byamulemezaayo n'emize. Nga omulaba wa myaka 27 naye ng'ali nga wa myaka 18. Webale nnyo. Mize nga ki ekyo? Ndowooza ki eyo ey'ekika ekyo? Ndowooza ki gy'aba nayo nga wa myaka 27 ate ng'oyinza okuza mu myaka 18. Okugeza olaba omuntu oyinza okufuna ssente ng'oli mu myaka 15 nga ssente ezo
osobola ozikozesa ekintu ekinene novaayo oba osettinga bizinensi ku myaka 15 eri solid nkugezesa novaayo naye omwana oyo mu myaka 15 olw'ensonga nti aba tannayingira mu bwongo bwa bizinensi alina ebirala byalaba ebimutwala obwo ng'ali ttiini ajja kudduka mu ndongo ajja kukola ebintu ebimusanyusa asooka akwademu ku bakazi ate tagenda nnenyezebwa kubanga mwana muto myaka 15 buli omu ajja kukola ki ajja kumuleka asa mwana muto kati ne twambuka wali ku 17 omuntu oyo n'afuna ssente omwana ono ze yafuna naye era still n'akola eky'omwana ono omyaka 15 kye yakola nga tuli mu 27 28 n'afuna ssente n'atabaako kya pulaninga n'afuna ssente n'addamu kukyakala ng'ate zaali nnyingi zaali zisobola omusibira omusingi kati eyo okusigala mu myaka emmeka emyaka 18 okudda mu 10 that is that nga muntu wa myaka 27 nadda myaka 18 webale nnyo akasente kano akafuna talina bizinesi oba oli awo mu mayindi ye nga yasigalayo mu ndowooza eri eya ttiini nga yalema okukuza mayindi wanoona mu 22 23 24 wonna waagaana nga ssente zimuyita buyisi mu ngalo naye nga kikwewunyisa azifuna naye abantu nga bagamba nti ssente okuyita mu ngalo oba olina ekizibu waliwo okuba n'ekizibu naye ate ofuna ssente bano abasawo b'ekinnansi akuba obulango tobuwulira buli wookola bizinensi esi nga ofunye ssente mayindi yo togidrivinga nga ku basawo ba kinnansi sooka otunuulire ensi weetambula okitegeera kubanga mu basawo ba kinnansi bwodrivingirako nti baŋŋambe ssente zimpita mu ngalo mulimu abafere ate nga be bangi okitegeera kati gwe ssente ekuyita mu ngalo waki ekuyita mu ngalo olina ebikolwa by'otejjaako olina ebikolwa by'otejjaako nga buli weekugwamu jjukira omuntu ataba na ssente esi aba n'ebirowoozo wali okifunyeeko nti senga nfuna obukadde 5 ngenda kugulako abamu piki omala okugulako piki njiwa omwana oba abamu bagenda kubaza nti kankole bizinensi ekole kyenzaalire ssente miliyoni 5 kati obyo birowooza tonnazifuna kati wozifuna bwoti miliyoni 5 zigenda kukuleetera ebintu by'otalowoozanga nako ate saawa eyo by'ogenda okukola okitegeera kati oleeta kiri ekya ssente okuyita mu ngalo ndeeta kiri ekya ssente okuyita mu ngalo nti ogenda abasajja kangereza ku basajja batera okuddukira ennyumba kyala okitegeera wafuna ssente n'addukira ennyumba kyala naaba nga tagambibwako wayagala wagenda abaana bagula amamotoka twogedde ku miliyoni 5 naye waliwo abafuna 10 okitegeera abaana bagula amamotoka n'apaakinga ne mu kkubo n'agenda wali ku dduuka waba alina kyayagala eŋŋombe ne zivuga weebale nnyo ng'eŋŋombe zivuga naye kyekireetera ekyo wezimala ssente okuggwawo nga mayindi emuvuga emuzzaayo ku maduuka ku poloti gye yalowoozangako ku mizigo kati ng'agamba nina ekizibu ssente zimpita mu ngalo naye nga teyafaayo ku bikolwa bye teyafaayo ku biki byakola bw'afuna ssente kweka okugamba nti bwenfuna ssente zimpita mu ngalo kiri tetujja kigoba nnyo ekyokugamba nti waliyo ebintu simanyi bye bankola bandoga ate ekirungi njogera n'omuvubuka njogera n'omuvubuka kyekirungi ekyaleero kugamba togera n'omuntu ng'alina experience gwe ng'omuvubuka naddala mugyendayo ng'oli mwami oza ki ekisinga okutwala ssente z'abavubuka abasajja nga bavubuka mu myaka egyo myaka 2 noga guno omuze guno guli gwe bisinga okutwala ssente z'abavubuka omuvubuka yenna ali eyo ebiseera ebisinga baba ne pulaani n'agamba nze bwe nfuna ssente nja kwebuuzaako ku munnange oli we yakikola okitegeera
naye wofuna ssente bw'ati munno oli yakikola n'amwerabira. Biki ebitwala ssente z'abavubuka ebisinga okwokya? Esi njagala nkubuulire ku experience eri mbavubuka n'okunoonyereza kulaga nti ebisinga otwala ssente z'abavubuka mwenge n'abakyala. Mwenge n'abakyala nakwejalabya. Ebintu bisatu: omwenge, abakyala, ensusuuti. Ezo zo ziziyonka. Ogenda okukizuula esi nga okonako bwoti nga wabadde ataano waliwo ejo nze nkubuulira ng'ensusuuti zitutakase nga zikatutte. Okitegeere olaba bati ku bbeere ng'asooka amenka. Kati ate si bbeere, ennaku zino ebbeere teribatwala nnyo. Experience gye ndaba kyekisinga obatwala nyashi. Abaana kati bagudde mu nyashi. Ayodde ssente z'abaana. Omusajja gwe tuyita omuvubuka ssaawa zino abeera n'omwagalwa we ewaka. Ekitegeera kati omwagalwa we ali waka baliyita mu mbeera ey'okutoba. bezimba naye afaayo alina kaleeta. Mukyala amugamba tewali kino, sirina olusi za nviiri, n'afaayo n'amuwa. Naye waliwo amaanyi gano ge bayita agasitaani ago. Omuvubuka waafuna ssente biri abikola ng'afunira mu 10, 15. Ekitegeera tannalaba byanyashi tabimanyi nako yaguma abeera na muntu we. Ekitegeera gwasobola essaawa ezo munnange olufuna akakadde amaaso kubanga okuliko akantu akebisseeko akabadde katalaba nyashi nga kavaako okola nyashi nga n'owawaka alaba nga mubi tamujaamu. Ekitegeera kati wakindiko nnyo ku nyashi etomezezza nnyo abaana. Ninako omuvubuka omu eyali akinyumya n'agamba muganda wange nze miliyoni 5 ganvaako ne gangwako lwa mukyala, naye nga nalina mukyala wange nengoberera wa nyashi. Ate mukama ono ajja kunsolirwamu, naye ate abaana abo banyashi bikyabo. Sijja kugamba nti tebalina magezi bulungi, nja kugamba tebawa advice bulungi baami baabwe baba nabo. Babawa advice yakubajjako kasente. Okitegeera tebaba basiru kubanga baba bayiiya bafune. Okitegeera naye ojja kwesanga ng'abaana abo balina nyashi abo bo si wawaka kufumba. Tojja muleeta akaunti afumbe, ye yajja gy'oli nga ki ayagala kasente ng'ate gwe tokimanyi. Abasajja simanyi lwaki tebakimanyi, naye ate era sitiro ojjasangayo ng'alina nyashi naye nga mufumbi ate nga alinamu ne ku magezi. Weebale nnyo kyogera ekyo, muli mukyala gwakyeyogeredde. Wadda kireeta naye nze nkireese. Bwe kityo bwe kiri. So obuzibu abavubuka awali obuzibu ekyo kitwala ssente zaabwe. Ayinza okufuna miliyoni 5 agenda okwejjuukiriza nga batambuddemu awalinga 5 naye nga azzeeyo mu ntebe y'ewaka akotesa mutwe. talina mu kasente naye nga yalina byawandiise kapapula nti senga nfuna miliyoni 5 ngula poloti nenkanyugako obuzigo obutandika nenoonyezi bumala. naye nawe nawulidde nti abaana abavuka abasusu okweraguza nakyo kitutte sente zaabwe kugira obbatta obusi. Kati ate okweraguza kuzitutte awo kati okweraguza waki kuzitwala? Ojakera ku makya osange munno ng'alina kyalinawo omulaba akoze ng'olowooze olowooze nti alina gyakola ki sente gyazijja gyagenda gyazijja. Ekitegeeza nja kuwako ekizampa emu ku nze
waliwo emabega kawo mu 2017 17 mukama olwo yatwawo twafuna akamotoka akasooka no kamotoka ki Ipsa okitegeera naye njagala nkubuulire wabawo excitement esi kofunamu akatonotono okitegeera wafunye emmotoka wabawo excitement naye kati ate ku muntu atalina mutima mubi bano bayinza okuga tugende eno tudde eno oteekamu butesi mafuta ne muzungamu n'emyaka gyali gikyalimu kugambye wali ku tiini kati nalwana na nnyo obutaleeta bya tiini wano okitegeera kati otandisa okwevugaavuga kyalo oyitako mikwano gyo gikubira mugenda mugenze munnange n'otandika ate okugawulira Ipsam just imagine mbwa oyo yagula amayembe okitegeera ekintu ekyo just oguze Ipsam just oyo yagula amayembe okitegeera naye waki kyali bwe kito nali nankafuluma ku ssomero nali nakafuluma ku ssomero kati ekyo ne kijja ate ne kibaawo ng'ate tusisinkana n'emikwano gyaffe ku gundi ku ssomero mubaawo muba mwakava ku ssomero muddaddayo kati ate awo nzizeyo ne Ipsam akasente oluvaayo we bakubira esimu omanyi bagambye muzamanyi akasente yasinze natandika dde okuyiriba nyinza okugamba wekuba kukwata sente yange nti njikoze bansasula natandika ndi wa P4 P4 oli okola bulungi awukale twagala tulwanye mirimu ki gye wakakolako ojengo totumerera nnyo mingi naye twagala tumanye omuvubuka ono ate okubaga yakamala okusoma nyinza okugamba wali eri wansi mu bwa primary obwo P4 saabolanga mirimu kubanga nayingiranga nze wemanyi nti wookola bakuwa nekyo ekyakusindikiriza omanyi P4 watu nayagala kuyiya sente manyi akuwa dadi akuwa ekyakusindikiriza nagenda nze last born ewaffe okitegeera kati nabeerako ne mami nga n'okwata akadomola ngende ku luzi takyagala waki omwana mukola ki waki mumutuma agenda waki mumumbonyabona kati nambeera ng'alina embeera gyampisaamu ennungi kati nava ku mami nga ndi mu P4 nga ngenda mu P5 taata we yafa nga ndi wa myaka 9 nenva ku mami ne bantwala waliwo omukyala yantwala baaba wange we yantwala we nava ku mami esi we nayiga nti nina okukola n'ensasulwa buli kimu kyakyuka kubanga gye nagenda waaliyo bingi ebyanjigiriza n'ensi paka n'engeri gye nja otambula mu nsi okitegeera sijja kuyita kutulugunyizibwa naye nakola naye njiga buli kimu nti ensi wootakola tofuna kubanga era naye tewaali masimu maama wange yali tamanyi mama yali ali mu kyalo nga tamanyi nakiriwo nti omwana wange ali kukola nali wa muganda wange tugatta bataata ba Luganda embeera ya muganda wo yongeera etya mu byensimbi yali era sinsanyufu nnyo nga esente sizogamba nti ayina era nga naye awatanya afune yali ate mukyala okitegeera kati nga nina okukola kubanga ate oluwumula lwaggwako ne tuddayo ne yeeyama okumpeerera ate ne tukomawo n'abeera kati atawo ne bigootaana kugambye yali tayimiridde mu byansimbi songa olina tewaali simu nti nsobola okukubira maama omugaye nti embeera eno maama mbi nnyo waaliwo oluzi luli nga lulina olusozi ng'olusozi olwambuka bwoti n'oluvuunuka n'ebidomola bye 6 bakuwa 10 awo ntandikira okukola sente nga ndi mu P5 obulungi nga nsomba amazzi nengavuunusa olusozi olwo nusu 10 ebidomola 6 wenakolera n'ekiwago naye nga ndi mwana muto okitegeera kati nga nusu 6 oba osombye ebidomola bameka 6 biba bimeka nedda ti 6 bakuwanga nusu 10 ebidomola 6
nga biri eri ku topu. Sokaike. Sorry, mbadde nze maye buli kinamulanga kya 10 Nenda. 6 jerrycans. 20 liters or 20 liters. 20 liters. Kati nali sizisobolanga bulungi. Ngambuuka amadaala 3 nenteekaawo. Amadaala 4 nenteekaawo. Natuuka ng'ekiseera ngambuuka 5, mbuuka 6, olw'ekiwago kikoze ne muscles zizze ez'ekiteezo mmalako. Natuuka ng'ekiseera mpumuzaamu gumu nenteekayo. N'odduka 10 nga kati tulaba kazannyo ekitegeera. Naye nga ssente ezo nali nzikola sikwejalala sikulya bitumbuuwa. Zaali zimpeerera. Essomero lya primary lye naliko. Kubanga maama yali tamanyi. Ng'ate sijja kutemamu ttaamu ninye emmotoka nzireyo. Mugambe nti maama mpisibwako nti sirina ssente. Ate oboolyawo n'ekibuga kikunyu olaba toyagala kuva Kampala. Ng'ani ayagala. Awo olw'okusiima okubeera obuzibu. Okitegeera. Seno gaka kwotobe. Nentoba, nenkola, nensasulanga school fees. Kitegeera. Zannemangamuuko. Nali si muntu mubi ku ssomero. Waliwo omusomesa ali mukwano gwange nga ngattirawo eziba zibuuseeko. Nemmalako ekitegeera. Nommalako paka wa? Nemmalako P.4. Naye ewa sisita navaayo ate nenzira ku ssomero ew'omusomesa gye nasulanga. Ki kyakuleetera okuva ewa sisita? Kati ekyandeetera okuva ewa sisita byali biwanvu esi. Byali biwanvu kubanga byali biwanvu sijja kulimba esi. Ate emboozi eyo mpanvu muuko. Nengenda ew'omusomesa maama najja n'ayogera naye nembeerawo. Musomesa oyo n'akkiriza mbeere naye. Yali tica mukyala? Yali mwami. Ate ye tasomesa kiraasi na mwembi. Naye olw'okuba ku ssomero nali seeyisa bubi. Omusomesa wagenda yali mu class ki? Nali mu class ya P6 second term. Kati wagenda ew'omusomesa oyo wali obeera we? Nabeeranga wuwe nga wenva okudda ku ssomero naye nga babeeranga wansi wali essomero nga liri wano kweganga biri wamu. Era awo ng'okyasomba amazzi bwawo awo akazannyo kakyuse. Kati awo ng'ate nkola mirimu gya musomesa waka okuzira waka. Kati awo nga embeera nenzirayooko mu kyobutanoonya ssente. Wali ekyali kinoonyesa ssente embeera gye nalimu ate ne ka school fees kano nga keetaagisa ku ssomero. Kati wano maama ajja ayogera n'omusomesa maama atandika otuukiriza obuvunaanyizibwa bw'okumperayo school fees obulungi. Wali yali amanyi sisita azimperayo kubanga yeeyama naye n'atakola ki n'atatuukiriza. Naye ng'ate waliwo obusobozi oza nali mpa ssente meka nali nsomera mu ssomero lya gavumenti Kakaaga. 6,000 nga wenkugambye nti amazzi gaali kyali nga kizibu okukola ki okuweza ssente. Nakolanga 3,000 nenziwaayo 3 nezibula. Nakolanga 3,000 nenziwaayo 3 nezibula. Nga that stress ejjudde. Jjukiranga olina okukola ate emirimu gy'ewaka. Olina kubeerako kyokolayo bulungi nnyo emirimu nali ngitwala gyonna okitegeera. Naye nno munnange ekyo sikiyita kubonyaabonyezebwa. Kyanjigiriza ebintu bingi. Kyamentalingaye kyanfuula concrete mu buteeri okitegeera nekijja nga kinkola. Kati ntuuka ewa omusomesa oyo mbeerayo naye nga sikola nkola mirimu gy'awaka. Maama aleeta school fees andabirira omusomesa yandabirira bulungi nnyo okitegeera nvaawo. Omusomesa alina omukyala? Teyalina. Kati ovaawo omusomesa mu class ki after P7? After P7 ebibuuzo bikomyewo results zijja nvaawo nzira ate ewaka. How was your performance P7? Performance yali nnungi nnyo anti ne mu class wano nali nkola bulungi. Okusula ew'omusomesa yalina okumonitalinga ebintu bingi. Tamala gasuza mwana bwatyo bwatyo. Tolina mpisa enkolayo mu kiraasi si nnungi ate oyagala sula wamu. Teri musomesa asobola swala nti oyo omwana asula wano okitegeera kyentegeera. Kati mala P7? Mala P7 ngenda ewaka nzirayo ewaama.
kati mu mpaka ya P7 ndaba maama alima olusuku yalina olusuku lunene watema amatooke atikka kadayana ne bamuwa sente nekengeramu ngamba kano omuntu ayagala sente alina kukola atya natoola olusuku olwo ne mugamba maama mpaako wano kagapu kalinga woolaba wano paka nendi ku kya bbulaaka kiri ki umbrella ne mugamba mpaawo awo nga osabayo okukola ki nga njagala kusimba amatooke nange nfune akasente nangamba sirina buzibu yali talina buzibu ng'akuwaga kati limaawo ate baganda bange abalala bambi baliko banafuna ku byokola nennyima esi ne olusuku nga lunene nendulabira nga nsiiga muli naye nga ku makya nsooka wuwe mu mirimu gye nendabira emirimu gye bulungi nenkomawo olweggulo nenzira ewange nalabirira olusuku bulungi nyonyonyonyo ne lugijimuka ne luvaamu amatooke amanene wano ku Desemba maama yali atema Dayana nga nange ntema ka100 ekitegeera kano kanyongeza soli ne batwala nenkolawo akasente awo nenkolawo akasente mpaka teggwako olwo vaako eggwako olusuku lukyaliwo lumpa ngenda ku ssomero maama ntwala musimya wano okutandika okusoma yakuza Kampala oba yakuleka ku luno okukyalo nafuna essomero naye nga liri ku kyalo naye nga liri walako okutambulawo okwo whereby bwe nakomangawo nga kinnyamba okulabirira olusuku lwange kati awo bonna nga nkola sente nze ku ssomero nga sibayala ekitegeera namba ne sente naye nga mmanyi nti olina kukola kino okufuna sente olina kukola okufuna sente olina abamuyiya n'oteekawo n'ofuna sente nakiyigira ku maama okitegeera senior 1 senior 2 nvaawe waka antwala ate mu kisulo emboozi yange nene waki ngenda mu kisulo okitegeera waki sente zaali zikulaludde nedda ate munaye zaali zize za maama olw'essomero ddala lulisuseemu nalimu okobulala oba wakajjani bategeera awo batugambye ate n'obulalu bwange tebwali buno bwa kigundi mbu nakajja senior 1 bwali kale buno byakuyimba okitegeera olapinze mu kiraasi nagamba sijja kusobola angamba nedda anfune essomero lyali eyo mu kibira ankutwala eyo nankweka eyo mu kibira nga ddala wala tewali wala mu kibira watera kubeerayo masomero g'abajaasi nedda liri lyali ly'abaana naye nendituukako teryali bbi nendibeerako waliyo bingi kati nendibeerako naye nga akasente kange wenzirayo akakabaawo maama azimpa katereka abazadde abakyala batereka akasente ennyo engeri gye yali gundi bamaama ate nga gwe last born yali akanterekeranga ate wemba nali ngendanga ku ssomero nga mpayo pocket money ngokoze bwoti wataano era nga mpayo pocket money yali amanyi nange nina backup yange kati yagula ebitabo school fees kati nga obeereye ku ssomero tewayiyayiyako buli mu kusomero okusomero nawe waliwo business olinga yali andaba ku ssomero nayiyanga bu bizinensi era nenfunirayo ka business kikawakola ku ssomero tuli wano tubala mirimu twakalaba twakakulaba okola eri ku mazzi katukulabye olimye kunyumiriza mu senior 1 napootako wapootako napoota eyo emirimu kumpi 3 obeera kati kabono oba okusoma jjukira muba musoma ninga era obazaamu kajja wakakolanga kutyapakanda okusomera okukola akasente ebiseera ebyo okusomero ewaki nakakola ntya nina talenti ya art naye sigimanyi nti nkiyina enjizuulira mu senior 1 nga batugamba mu kuba engatto nga weeri ti nga nze njikubeera nga bweri ate abaana bange ndaba tebakuba nga weebiri neŋŋamba mukubira kati dabayo neŋŋamba dde manyi buli omu alina kikuba bate kumbe ekise talent nali simanyi nti eyo talent gyeri ey'okukuba ekintu nga bw'oli nenkukuba kati munaaye akasente ako
nali mu senior 3 mu ntandika okukakolera abaana bano aba senior 4 senior 6 teacher wange wa art yali anzudde nti ninamu ekitono ddala nnyo nkubira ddala ekitegeera nga yatandika n'okuntwala ebuziba we manyi omuntu okutwala ebuziba we ng'akwesiga ng'akutwala awalala gy'atabatwala ekitegeera kati n'atandika ng'okunkozesa obugoye bw'abaana ba senior 4 baana ba senior 6 okuba yababumbiranga naye nga womala obumba gundi eyo womala obumba portrait oba piece ng'olina ogiwandiikirako application egigenderako nti nagitandika bwenti ne bwenti ne bwenti naye ng'ate abaana tebakisobola olw'okubanga ati oyo w'okubumba omusomesa yalingawo ng'agayidinga omwana ate baali bangi ate omusomesa talina budde obwo okitegeera ng'agamba mugende ekewajja ebbi abayambe naye jjukira nze nali mu senior 3 bali ba 4 na 6 kati nga bajja nga nino bawandikira application nino kimukubira okuba paati eno kati awo nawo nga kajja kugamba buli application gye nkuwandiikira ne nkumaliriza 2,000 essomero tebaba na ssente baana yebbi ssente ziwali mpaddeko ate ezo zo tezikyaliwo kati munnange nga mpandiikira buli mwana nga bajja tebalina na budde ebbiri nga bazireeta ekitegeera ng'ako nako kafuuka akalimu oli kusomero buli wamu okolerawo ngamu okolerawo nga nkolerawo nga ziwera naye jjukira ezo zikola ate n'oziriira ku ssomero naye zibuzigirawo naye era oba toli bwa bulijjo oba webale nnyo toli bwa bulijjo oba toli wa bulijjo era ku ssomero era ne gaapu yo oba osula we bayingira mu dormitory ebeeyawukanamu otambula na bulala olya bulala webale nnyo neneeyisa abaana gye bakola oba tolina birooto ebyo ngenda kuzaera zaawo ebyo ebirooto byawo kati munnange ku ssomero ye yali business paka awo wasomerawo paka senior 6 awo nasomerawo paka senior 6 nenyingira mu senior 3 obwo nafuna obwa entertainment prefect kwaliko entertainment prefect yaliko webale nnyo nanti nkuleetera ataka ezo ndala baŋŋamba mu kusoma tewali prefect afuna kasente nga entertainment prefect ekyo kituufu naye ku mugezi ku mugezi kitya endongo gwagigenda n'ogibagayininga nti waliyo pate ku ssomero wabangayo zi livers ziwerokaming neya wakati awo nti balina ebyemizannyo bye bakoze bagaba ebikopo nawo nga muleetawo akagoma kati waliwo yaliwo n'avaawo gwe noddawo eyaliwo yeyannonda nagamba ntegedde omusika wange oyo ajja kusobola naye annonda nti awaliwo bino ebya mining nandaba nga nedoligira ku stage nebimunyumira nagamba kati oyo yajja oba omusika wange naye nze nga sikiriimu ekya leadership kyagala tukiwulira nga sikigoberera nnyo kukibaako kisobokera ddala but naye ate nga mwekiriwo enkizuukusa ekitegeera kati baali bawandiisa application abaana bagenze ku interview bagize abalala bayimbi babagambye mugendagenda campaign kati najja wendi nali mudde omugane basenazo okusana agamba omanyi nyamba kati kuwandikire wana application mangu tugiteekeyo ogende obeere entertainment prefect yaddako naye nkiwano dakika 5 nga nkirowoozaako mukama nanyamba nampa omanyi waliwo eddoboozi lyolina owulira mu bintu byonna bye tukola lyanyamba ne lijja naye lyaggireera mu ssente nti kaliko ssente oleeta endongo oyawula nenzikiriza bagamba tewayita muyimbi abayimbi nabo bawulira abayimbi obaleeta kusinziira ku ssomero gyegyali eyibiridde etya mu baana tukira kati twali tusonda 1,000 tekyali kisoboka bizinesi yaliwo etya endongo ebiseera ebyo erugazi nga tugenda ne tugibuukinga emitwalo 12 nambawaako 7 jjukira nze nali nkolamu kasente bino okuba bipapula bya art oba ne pocket money awera
kati ngamba wa deposit nga nsonda mu baana zenfunyeyo kati wali ku mulyango wekigwera okitegedde nga abaana bayingira tandika sawa 10 ebyemikolo byonna biwedde endongo ekoledde kuba nakasawo oteeka muli okitegedde kati ng'oyinza okukola sente nga mmeka just tubalemu 23 naye ng'owendongo akubanja 6 okitegeera ojjako nguba ofunye womaliriza ogabanako ne muno assistant prefect oluusi waliwo n'omusomesa akirimu awo waliwo omukwano gwange omusomesa ate waliwo n'atali mukwano gwange nawo basanyusaamu ezisigalawo ba 18 naye ng'okuba n'8 ku ssomero ate ng'okola ki nga nkinkiraba ng'okibaamu okitegeera wabeera prefect for how long nabeera prefect paka we nava ku ssomero ebyo wavaawo mu senior 6 naye ate mu senior 5 omuzannyo gukyuka nva mu bwa entertainment nabwo vaamu senior 4 ngaawo tulina ofokasinga ku bibuuzo bacandidates tebabawagunga kati nyingira senior 5 muzannyo gukyuka kati awo ekirowoozo kijja ne kiŋŋamba ate togenda mu bwa egundi entertainment beera ng'omukulira era ogenda banga omugamba ekyokukola nga gwaleeta endongo oyo abeera prefect HP ed prefect ed prefect wali smart nnyo anyway ndakakita ndaba oli smart nali smart nnyo ku ssomero omanyi wa HP tebabuwa buli omu olaba musobola n'okkuba akalulu omuntu oli n'akulya staff neetuulamu neekubaganya mu birowoozo tajja kusobola tajja sobola kuliidinga ssomero ono banzikizaamu bankako bwa prefect yasibwagala kati nga buzubu ntya bwakola ki kwogera ku paleedi ekyo kyo nkitegeera okuba campaign nekweka wansi w'ekitanda prefectorial body ye yali ekola ki eyogeranga ku paleedi basoma amawulire HP olitudde wali kabineti yoweri buli kimu nempangula obwa HP nenfuuka HP w'essomero eryo netutambuza bulungi emirimu n'akasente nga wekayingira ate awo ati gwe nali nkubanga mulala nnyo si oli owa wansi nga zaali 4 kati 3 okukolera kuba nalinga bize nalinga bize performance naye tusindi ey'omu kirasi ng'ate nsoma ebitabo kiro okuba emisana nabenga mwami mukozi kuva buto kati nga nsoma ebitabo kiro oba ensonga nti wano emisana nabenganga bize ate akasente ka maama kali kassaayo nkajjukira kintu kikulu mukyalo ono saagala tomeza nsimbize manye eba business she invested in us teyakola business nti ateekayo edduuka yateeka mbaano kati mala senior 6 nvaako oyingira university oba ebya university osooka n'obireka nzijja wano Makerere waliwo anti wange oyo andiiramu naye nga tunagenda Makerere vaaka nga gwe omuntu omukozi baaka ya senior 6 mirimu ki tuli mukubalana mirimu wenna obala mirimu wenafuluma senior 6 ku kyalo obwongo bwampeerawo nti toyina beerako siina beerako ku kyalo kubanga womala senior 6 ositula obugugu bwo n'okola ki n'odde waka n'obuzza ewaka obwongo bwaŋŋamba waneeno wokomyewo ddoboozi liri ndiwuliriza nnyo byaŋŋamba wano sogenda beerawo okitegeera olina kuyiiya nnyo naye mukama nannyamba nali nakabeerawo wiiki sinaba nakuyiiya nnima na maama ndabirira lusuku olwo lwaggwa namu obutooke bwakonaakona kati ate buva lwawe yalinnyamu ate kati ndaba mwana ebyokudda mu nkumbi nenga nedda olusuku lugira lulindamu nenfuna essimu okuva ewa anti wange yali sekuritale Makerere naŋŋamba mbu ayina kakiyosike ŋŋende enkolemu awo mu kigundi mu kikoni ntuuka awo nga nkatunuulira kaali kafundafunda nga nyambuka ewuwe nga ŋŋamba omwana abadde akolamu abadde tampa ssente abadde tafaayo nansirika ŋŋamba obala ŋŋamba naakolawo wano ssente
Nsooka ne ntunuulira abaana nga bayitaayitawo nnyo wali bize ne ŋŋamba ate wabulamu bintu wano kola akasente ne nsooka ne nzikakkana esi ne nzikakkanira ddala ne mpanga akaduuka kali ne nkayonja ne mba nga nnindiridde kasitoma ne njogeranga bulungi ne buli ajja n'abaana abaana baayika akaduuka nakola sente anti wange ne mutwaliranga sente n'atuuka okuŋŋamba zino sente oziggyaawo mukaduukaako naye naate nga ze mutwalira njawuddeko ng'ebiri kitundu okitegeera naye nga kyenjawudde nkikoleredde okitegeera oba okitegeera ng'ebibye mbitunze nemuwa sente naye enjogerayo nga nali ntandise okugattamu n'ebyange okitegeera naye ng'ate sizanyira mu sente ze yatuuka okuŋŋamba nti zino sente zokola oziggyaawo okitegeera nga muwa buli nnaku 2 naye John yali ampita Kasawuli anti wange sente zino zokola oziggyaawo nti sente nziggyaawo omwana oli yali anziba gana edda yali takubba naye enteekateeka y'edduuka embala y'ebintu etaali yeemu munalisanga nabbubi biki osobola otuuka mu kipono esiwoti nga kisobola okukola sente naye n'otakimanya n'okiraba bwembeera nti gye kirimu kati bwe kiggwa ku muntu alengerera ewala n'okulengerera ewala kuno kulungi n'otalabira awo weyabayi n'ogamba banaye wano wanaavaawo sente sijja bisobola nze nedda okitegeera n'ogamba nedda zijja vaawo n'okumanya ekiyinza okutambulira awo kati munnange nga nkolawo nali naakakolawo emyezi 2 maama wange nankubira omuto abeera bweyogere nga njagala ate nga ntwala mu ssenkaggale w'omuduuka simaduuka ngamba jange okole olinawo okola nemugamba ndina eno anti wange nti nga nkusubiddwa ina edduuka ino ddene lyenjagala okolemu edduuka abaana bansumbuwa biki nemugamba kanyogeremu ne ssenga ono kati nga njiya ssenga nemugamba ssenga nzirayo ngenda kusoma ate nali ntaddeyo nepapula ku maikanjero ngenda mu art kati ngamugamba nzirayo ngenda kusoma senga tanyiiga senga mugamba naye ngenda kuleetera nze mwennyini omuntu agenda okukola wano agenda vanga nze nayina mukwano gwange Edboy twali tuboodinga nnyo ku ssomero nemukubire senga amanyi soko osaleko wano olina ebyokola nti siina soko gye wano wakola nja kubuulira engeri gy'onoozanyisaawo okufunawo sente najja nemwanjulayo wa anti nze neneryawo nemuleka naye ate munaye nga wenkunyonnyodde tenzanyisayo ebintu n'obwongo siyemu yali wiiki emu oba 2 nga bigaanye ekitegeera erinze gye nagenda nasanga ebintu byagwa nendijja netukomawo nasanga bakola 16 netuyingira 17 22 25 awo nakolawo emyaka 3 nga nawe toli bubi siri bubi otambula era still nga sigamba nti nina target emyaka 3 egyo nga tozeeyo okusoma nga sinaba kuddayo ote wakirimu tekyakulimu ekyo nafokasinga nnyo okusooka okukola sente olw'ensonga obamala senior 6 ebyokusoma ebyo tebaagala nalaba nnyo maama ono weyali ajja sente yali amaanyi gakendedde ng'ate tetulina backup ekitegeera ng'ate wengenda ku university yayina ekibaamu oba nange wenkola ekitegeera kati nga kinafu kati neŋŋamba kansooke nkole ki okole kulira ebirala bijja kujja oli asoma okufuluma naye agenda kujja anoonya omulimu anoonya sente kati kansooke nkole tujja kulaba ekitegeera kati awo emyaka 3 oli mu dduuka
yatuuka ekiseera edduuka ne linsamba litya nga linkooye okitegeera asi kitegedde n'omulabi wa S-Media takitegedde ekintu okukoowa otandika okikoleramu ebintu ebitajja ng'obikooye webale nnyo w'olira okooye awo nkitegedde naye wali mu kyo nga kikooye nakyo osobola otandika okukola ebitajja naye nga golooza okyaliwo okola naye ng'obala ebibalo biganye okitegeera kati wootaba mwangu kusyusa nvubo oyinza okukkirira oli wansi okitegeera olina ozuula nti naawe okikooye okitegeera n'okivaamu mangu awo nkivaamu nga tuteesa mugamba kange nengezeeko ebirala waliwo omukwano gwange mujaasi baali tunyumya nnyo naye omukwano gwange nyaawo tutambulagana tuli ffenna yalina kabanka nakawa aŋŋamba jantugere tukole nanyingira banka kambeera data entry ate bwabisomerawa kuyiya buyiya bongo nga sibisomangako naye natuula ku kompyuta nagituulako ne bandiiramu kuliiramu sikusomesa nogano tovaawo nti omwana wakola bwati naleeta sente waba deposit okolako oti nemba mukumunya ate naku 3 wiiki nga amapeesa nga tambuza wali oyinza okugamba oyo wa diguli nembala ne banka bulungi netubala buli kimwawo nga kitambula bulungi omanyi bizinesi ekula ebaamu essanyu aboosi abakozi nga mulimu essanyu kitegeera mu kutandika awo nga nakagenda nga kitambula naye nkola mu kabanka 1 year naye waliwo wootuuka olina kyoyagala kwongerwako kwongera kusinza ku sente z'ofuna kitegeera onali ntandisa n'okufuna emikwano ebweru awo nina ddiiro endala zenyingiramu tutandise awo mikwano gyange tukwano gwa mulala aliyo Canada tutandise kati mbeera mu kabanka ate wenyingidde ensi ku lwange olwo ngisooberera njiyingira banka Desemba nga 22 njivaamu nga mukama wange sente zaali zimugootanyeemuuko nga wojjayo okufuna sente tewali ng'ate olaga olina ku akawunti yali saving gundi finance microfinance webale nnyo neŋŋamba wenyiweewaawo kati saddamu kufuna mulimu nga nkozesebwa natandika okwekozesa naye mu kwekozesa kuno olina buildinga trust eri abantu ekitegeera okuwa omulimu okukolera natandika okukolera abantu abali ebweru ebintu ekitegeera ng'obakolera nga ki nga mbakolera oli asobola okugamba noonyeza poloti n'ogimunoonyeza nga walungi naye osobola okunzimbira okubeerawo tiye esobola obeerawo nennandiramu ebyo ekitegeera waliwo emirimu emirala gyenkola naye nga tugireke okitegeera kulw'obulungi bwange okitegeera kati munnange naye ate giri ngikola naye ate gyensinza okufunamu akasente gya trust abantu gye baninamu okwesiga ate okolera nekirundi n'omulala wakuwa kati we nafuluma wali n'ekirala we natuulanga mu nju eŋŋamba wano mu Uganda omuntu okufuna sente sikukola nnyo bwongo okitegeera naye ate obwongo bwetaaga connection okitegeera nti oba ne connection mu nsi abantu bangi balina obwetaavu bwe baagala nti bamanya abikola okitegeera kati senga omanya ababikola n'oyingirawo nga toti omanyi waweeyo fear nti nakikola nayingirayo ntya ati nze mu bulamu bwange
siina fear wenzijja abantu nga nsooka nenstadingawo ningamba naye oli waaba ali wali nange nsobola obaawo kitegeera nsobola oyingirawo abantu si nsolo abantu bantu nonyumya naye approach ye nofuna connection newali ogenda okwekankana mu bitongole ebyamaanyi mu nsi mu ggwanga mwoli nga mwonna oba olina kyoyaga olina gwotuukirako nekikwanguya kati nemba bwentyo omaze ebbanga ki mukwekozesa oba balamu we bakoma okukozesa nakati nga weekozesa ebbanga limaze mu kwekozesa kati nze bali emyaka 8 ku 7 bizibu ki byosanze mu kwekozesa bizibu byensanze mu kwekozesa nti abantu betukolera emirimu abamu basiima abamu tebasiima ekitegeera naye ate abamu butasiima bakuwa connection ku mulala egana okitwaliraawo naye ate esi n'ekirala kyenjagala abantu bategeere nti buwookera okusima okusinga okodise nga bakwadde connection webaleyo waliwo n'ekirala ky'abantu kyenjagala bategeere nti buli wozuukuka ku makya ng'ogenda okukolera omuntu ekintu tomusuubiramu kirungi in return bwe baako kyokolera katondawo ate kikole bulungi gyali okimulekera nti ekintu kyo kikino kiwedde wokikola obulungi katonda tagenda kukulekaawo agenda kukuwa ekirala kuba ono yasiimye mu mutima gwe wadde talina ssente gyakuwadde gwe kikole bulungi tambula genda okitegeera waaba akuwadde kisokke oba takuwadde kireke ate tokukulumana lwaki tusooka kuteesa na muntu ono nga manyi ngenda kukola emitwalo 2 oda omeka tintu byakyuka nga oda wikashi anti kati esi wawo omuntu wakugamba ng'akugamba mukuze naye ng'akugamba muntu wo nnyo family abantu abalala besimanyi nnyo ate waliwo akugamba nga wamukonekitingako n'abaako gy'agenda nadda ng'akugamba jebbi njagala kunnyamba bwenti okitegeera nga omuntu oyo si wakusalira ssente osobola omuyamba yena akugamba transport nkuwadde genda kola kino naye nga naawe olina engeri gy'osobola okufissaamu ng'ate tomukosezza kwonoona ng'ate omukoledde ekirungi okitegeera kati bwekito bwe kibeera n'otagamba nti nsaze price olaba mukwogerako jebbi oyogedde mu kukwera n'emikwano emingi n'abantu okwesiga n'abantu okuba nga bakonekitinze gwe olowooza mpisa ki ezo z'olina oba mbeera ki ezo z'olina ez'obuntu ezikuleetera okubeera ng'olina connections olina abantu abakwesiga ng'ombola oli awo omuvubuka eyali badde awo alina afiiriddwa ebintu bingi naye olwokuba ezo embeera taziina mbeera ki gezoga neeyisa bwenti esi omuvubuka w'essaawa eno wafuna kasente mitwalo 25 tetujja kwogera nnyingi nnyo yeeyisa bulala nnyo ayinza okujja wano n'ayagala n'obasengawo omuvubuka w'ennaku zino muzibu nnyo ekitegeera obukkakkamu buno humbleness kintu kikulu ne bayibuli ekyogerako kyabali humble bali they will inherit the world okitegeera nti nze ekimpangaza n'abantu bange humbleness trust ekitegeera patience okugumiikiriza ne approach enjo approachingamu omuntu naye ate okugumiikiriza kikulu nnyo kubanga waliwo ebintu byotuukako ne bikumenya omutima nze bannangirako n'ekisa kubanga ekisa kirina we kyali kintuusizza wabi kati famire yange ne bakinangirako nti otaakoma ekisa ekyo ojja beera booti ne booti naye ate esi mu biri byetukola byonna ku nsi kuno nkubuulira katonda waffe ono abibaamu era olunaku lwakera ku makya n'akivaamu aba alina ensonga waki akikulekeddemu ekitegeera nze natuukako mu mbeera nga mbi nnyo nga naye ekisa kyekintuusizzaawo naye ate katonda nandaga nti nina okimaliriza ate nnyamba oli akindeetedde emboozi yakati oba ejja kuba yalulala ejja kuba yalulala kasita oyogera ejja kuba yalulala
So olwakadde leero tubadde ne Mr. JB Danka. ebintu byonna Amina. era mbasuubiza ekisa ekyo tugenda kyogerako mukyekola ki Sheddako. eddako JB muntu waffe era twabagamba tugenda kuvuga ebintu bino nga tugezaako kyoba mindset change tugezaako gwalina kyoyizeemu I believe story ya JB tegenda kuleka kintu kimu akubulidde akoze emirimu emeka bintu ki byakoze lwaki atuuse wonna waatuuse n'ebintu ebirala maaso eyo tujja kuba tumanya JB nnyo akubulidde ku kisa so emboozi atayagala gisubwa stay tuned ekitegeera naye kati JB nze I always give my people abantu bange benkyaza ku S media ntera obbawa is it opportunity omuntu yenna aba alina kyatunda oba bizinesi gyatunda muwa chance neyekubira akalanga waba asobodde olyawo n'agaba ne ku namba eyaki ey'essimu kiba kikyamu kiba kituufu tekiba kikyamu kati obanga oli oke nakyo wabula nze kyennyinza obagamba nti nze ndi muntu wa connection ate connection eziri vaito ogamba nkutuusa ku kyoyagala ekyaddala ate nsobola okuyambako n'okuteekawo kyoyagala ekyaddala okitegeera kyenyinza okubawa essimu yange kubanga nina ebintu ebirala byenkola bingi okitegeera mikwano gyange giri ebweru eyo mingi okitegeera naye nga gyatuukayo gitya sulumbi okitegeera kati yinza kubateera ssimu olinankubirako ng'alina ebizibu bino wammanga byagenda bweru simanyi bakubbye bye baba famire tebakuzimbira abaana baweereza ssente simanyi oyagala kola bizinensi naye tomanyi wakyakutandikira ate ssente z'olina bweziti ne bweziti ekitegeera kirala connection bya passport bya ndagamuntu byonna around there bibafuukira ekizibu eno ga kino nkifunye ntya so abadde JB wano ku S media nyongera bagamba nti tuli wano ku satellite hotel Kisaasi Kyanja Road wa hotel rooms ennungi waliwo akamera akalungi balina satellite health club bwayagala okujja ogendeko mu gym mu sauna mu steam bath n'ebintu ebirala jangu wano ku satellite hotel balina parking yard engazi balina boze emmotoka obeera oli eri massage emmotoka ebajoza wali eri gym osobola okusasula monthly weekly engeri gyoyagadde ate wemubeera babiri kapo oba muganda oba mukwano gwo ate akabeeyi kakkamu wansi so satellite hotel Kisaasi Kyanja Road beyunire namba zaabwe ziri awo wansi obakubirako onookola balina water rooms mbagambye ennungi bweyagala okwewummulirako ayagala okweyagala jja ku satellite hotel ate kati tugenda mu Valentine's coming Valentine so satellite hotel waliwo Valentine package ekitegeera kasente katono nnyo jangu obeera n'omwagalwawo bakutegekere bakitata Brian bouquet flowers ojje ekintu bakigwe bulungi waliwo wine glass ya wine kugamba obe ng'ate weeyagala bulungi wano ku satellite hotel jjukira ekifo kikiri a bit corporate si kyakubeeraawo nti otyagundi okukulaba jangu ng'oli mugumu emmotoka yogenda gireka wali wansi tebajja gijjako bano bebabbako simanyi obutaala simanyi bagyeko biki ebyo tebiriiwo ku satellite hotel jangu satellite hotel ate nga Brian yabadde ku kamera nze S1 ku S media Uganda tudde mu maaso awo tubadde mindset change era nga nkakasa n'omundi omulala Mr. JB ajja kujja abeekera byatugamba oba okitegedde bingi nnyo bingi ddala we love you all we meet next time bless